waliwo munnaffe wambuuzizza ku ebyo by'osobola okusimbako mu nnyumba ebijja okuyamba ku myoyo emibi. Jagadde mbeere nga nkulaga by'osobola okusimbako ebimuli ebyo by'osobola okusimbako mu nnyumba nga bijja kuyamba nga birongoosa empewo gye tussa nossa empewo ennungi, ate n'ekirala nga birwanyisa emyoyo emibi naddala ekitera okutambula mu budde obw'ekiro. Ebimuli bino obeera ogenda bisimba bulungi nyumba. Ebimu osobola bisimba mu mazzi, kati nga bw'olaba ekyo kiikyo, ekyo kimuli kirungi nnyo okubeera ng'okisimbako mu nnyumba. Funa ekikebe kyonna, teekamu amazzi, beera ng'oteekamu ekimuli ekyo nga bw'okiraba tekigenda kufa. Ebyo bimuli osobola bisimba bulungi nnyo mu nnyumba ne bikuyambako n'obeera ng'ojja kussa empewo ennungi kuba byo birongoosa empewo gye tussa. Kati ekimuli ng'ekyo n'ekirala birwanyisa emyoyo emibi egijja mu nnyumba mu budde obw'ekiro. Ekimuli ekyo kirungi nnyo, osobola okisimbako mu nnyumba yo. Obeera ng'okyetegereza, ekyo kyo kisimba mu mazzi. Bw'oba ogenda kisimba mu nnyumba kiteeke mu mazzi. Kati ekyo ky'olaba kimaze emyaka egiwera 7 nga kiri mu nnyumba awo, tekifa. Bwe kikulu kya byonna kubeera ng'obeera oteekamu ku mazzi, oyongeramu amazzi kuba amazzi gakalira mangu, kinywa amazzi nnyo. Olina kubeera ng'okirabirira, oluvannyuma lwa wiiki nga 2 ng'oyongeramu amazzi. Ndowooza mukiraba kiikyo. Ekyo kirungi nnyo okukisimba mu nnyumba, beera ng'okyetegereza. Tekirina linnya lya Luganda, sijja kulimba nti bakiyita bwe bati. Jasi gwe kyetegereze bwetegereza. Kati ekimuli ekirala, waliwo ekimuli kino kiyitibwa muleke. Ne muleke oyo naye mulungi nnyo, era naye osobola omusimba mu nnyumba, era naye osobola omusimba mu mazzi. Ofuna akakebe bulungi nnyo n'ogenda n'ofuna w'omukuula, n'oluvannyuma n'omuteeka mu kikebe ekyo ky'oyiyeemu amazzi, n'omuteeka mu ddiiro n'omuteeka mu nnyumba yo, aba ajja kuyambako bulungi nnyo. Muleke oyo alwanyisa emyoyo emibi mu budde obw'ekiro ne giba nga tegijja basumbuwa mu nnyumba. N'ekirala era naye alongoosa empewo, n'obeera ng'ojja kussa empewo ennungi. Waliwo n'eddagala eryo, ekyo kyo kiyitibwa ekigoogwa oba tukayite kale akagoogwa. Akagoogwa nako kalungi nnyo era nako kasimbibwa mu nnyumba, era nako osobola okukasimba mu mazzi, tekasobola kufa. Oteeka amazzi era mu kikebe nga kikebe kirungi, n'oluvannyuma n'ofuna w'okuula eddagala eryo lye tuyita akagoogwa oba ekigoogwa, n'oluvannyuma n'okiteeka mu kikebe kyekyo n'oteeka mu nnyumba. Bw'oba oteeka eddagala eryo mu kikebe ky'amazzi, kulina okubaako emirandira. Emirandira gino giba gijja kukulira omwo mu mazzi bulungi nnyo. N'olwekyo n'eryo eddagala naye ddungi nnyo, osobola oddisimbako mu nnyumba era nalyo lirongoosa empewo eno gye tussa, n'obeera ng'ojja kussa empewo ennungi, wamu n'okulwanyisa emyoyo emibi egitambulira mu mpewo mu budde obw'ekiro. N'olwekyo ebyo bye njagadde okubeera nga nkulagako. Nja kuba nkulaga n'ebirala kuba ddagala lingi nnyo erisimbibwa mu nnyumba mu maka g'abantu. Gwe n'olaba omuntu mu maka ge mu nnyumba munda ng'ayinamu ebimuli, tebiba bya pulasitika. Jasi ebimuli ebyo biba biramu bulungi. Olaba nti yateekamu amazzi n'ateekamu ebimuli ebyo, biba biramu, biba bimuyambako okulwanyisa emyoyo emibi, wamu n'okubeera nga bimuwa empewo ennungi gy'aba agenda okussa, olw'ensonga nti byo birongoosa empewo eno gye tussa. N'olwekyo bikulu nnyo okubeera nga obisimbako mu nnyumba yo, mu ddiiro oba mu kisenge kyekyo. Nja kuba mbalaga n'ebirala naye lwambuuzizza, beera ng'otunuulira nnyo ebimuli ebyo. Okusingira ddala ekyo kikulu nnyo okubeera ng'okisimba mu nnyumba, kiba kijja kuyamba nnyo nnyo. Ekyo kitunuulire, kyetegereze. Kamba WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 077873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.